Batya bosobola okwejjamu olukovukovu oluli mu maaso. Enkovu ezaakuleetebwa namusuna oba enkovu ezaaleetebwa embalabe. Tutya bwe tusobola okuzijjamu nga tukozesa ebintu ebya bulijjo. Nga tetukozesezza mpeke zonna, tetukozesezza ddagala yadde tube. Tube ezo muzaagala naye munnange eyo kemiko gyekoma okuyingira mu skin ate oba ogenda kulwaza olususulo kye tuyita skin cancer. Naye woba okozesezza ebintu bya bulijjo munnange kikuyambako. Amannya yenze Shila Adita. Atanaba kubanga osubscribinga kweno YouTube channel yaffe, muganda wange ogenda kuba osubwa ebintu bingi nnyo. Tugenda batirayo ebintu bingi nnyo. Tugenda kuba tutekayo bedroom stories awonno nga wotogerera ku ddagala ery'obutonde nabate wetusobola oddikozesaamu okujjanjaba omubiri gwaffe. Tugenda kuba twogera ku skin bate wetusobola otereza skin yaffe nebanga erabika bulungi noba mu kiyumba ngulabika bulungi nga nze ndowooza mu ndaba eyange eriko olusavusavu. Munnange njikolako situdde wabula ate era nabadde saagala bakotogera nga njagala imbeere nga nsharingako nammwe baganda bange naddala abaana ab'obuwala abakola mu biyumba. Mwe musinga okulabika obubi kubanga abamu kummwe temuweebwa nabikozesebwa. Kati nno olunaku olwaleero nzize nabatya w'osobola okuba nga wejjamu olukovukovu ng'okozesa ebintu by'obulijjo era bwe tutyo tugenda okuba nga tutandika ngenda bwe nabagamba nti mulimu enkovu ezireetebwa obulwadde nga namusuna, waliwo enkovu ezijja olw'okuba nga olwadde embalabe n'ogenda ne weesuna ne weetakulatakula okukakkana ozze embalabe. Twagala tulabe tusobola kuzijjamu tutya nga tukozesezza ebintu by'obutonde. Tusobola zijjamu tutya n'obeera ng'onyirira skin yo n'obeera ku skin yo ennungi nakyo kalayo eya black nga teriimu lusolosolo, teriimu lukovukovu, teriimu bya black spots ng'ozijjeemu. Kye twetaaga ebintu bitono nnyo ddala. Gwe nfunirayo akasowaani wabula obeere nga onoonyayo ne sukaali. Ano gwe mulaba wano eno munnange sukaali sugar gwe tuteeka mu caayi gwe tugenda okuba nga tukozesa okulaba tutreatinga skin yaffe okuba nga erabika bulungi. Sukaali ono alina emigaso mingi nnyo mu bulamu era bw'oba omukozeseza talina side effect naddala ng'omukozeseza ku skin. Wabula ng'olwaleero wenzeza okubalaga obulazi batya bwe tusobola okuba nga tubitabula. Sigenda basomesa mugaso gwe wabula ngenda basomesa batya w'olina okumukozesa okulaba nti nno muganda wange weekolako bulungi nnyo. Sukaali ono akola kyamaanyi nnyo okuwoomesa nabunya. Sukaali ono akola kyamaanyi nnyo okwongeza ku appetite. Sukaali ono akola kyamaanyi nnyo okugugula emisuwajo egyafa egy'obutonde naddala waneeno mu lubuto. Naye kaakati tugenda kuba nga tumusomesa ku skin kwokka kwe tugenda okuba nga tumusomeseza. Gwe wenna eyeetegese mbeera nga onoonyezayo sukaali ono obeere naye muganda wange, obeere n'akajiiko wabula ate era obeere n'amazzi. Ebiseera ebisinga abamu basooka kumufumbako naye omufumbeko muganda wange aba ajja tuuka ekiseera akwate nga tetunnaba wabula ffe tusazeewo okukozesa ono gwe tutafumbye nga tugenda tabula mutabule. Nfunira akakopoko akalungi ennyo oba akakonteinako akalungi bwe kati ng'akange. Onfunireyo akajiiko eno ebeere sowaani yo mwogenda okuba nga otabulira wabula ate era onoonyezeeyo n'amazzi obeere nabyo obeere nga weetegeka. Tutandike muganda wange okulaba nti nno tutabula ebintu bino eno kye twetaaga amazzi. Kwata sukaali wo bulungi nnyo ng'ono owange bw'omulaba omuteeke mu sowaani yo etukula ng'eno nga n'ekijiiko kitukula. Awo nno okwate amazzi oteekemu, toteekamu mazzi mangi, teekamu amazzi ag'ekigero. Kye twetaaga kiri kimu sukaali ono amirunguke, kye kyokka kye twetaaga. Beera ng'omutabula. Tabula sukaali waffe ono bulungi nnyo abeere bw'ate. Ndowooza mumulaba. Toteekamu mazzi mangi kabeere nga sukaali otaddemu mungi, amazzi teekamu matono. Twagala ekyo ekirimu kubanga wonna oteekamu omungi munnange ajja kuba nga afuuka caayi. Kaakati kwata ndowooza agange mugalaba amazzi nti galimu olunaanuuka luneeno lwe twetaaga. Okwate skin yo obeere okuute skin weekuute. Tofaayo muganda wange, beera ng'okuuta skin.
weekuute nga nze bw'olaba nkola weekuute sukaali oyo yenna omukuutire mu sikiini yo. Munnange bw'anaaba amaze okuggwaawo kuba engeri gye ndi mu basomesa n'obudde bugenda gy'anaaba nga aweddewo ng'amaze okuggweera mu lususu muleke eddakiika 3 oba si ekyo osobola ofunayo akantu ko akatono nga kaneeno n'otandika okuba ng'omuwujja sukaali oyo akale. Bw'anaakala munnange agenda kukalirako ojja kuba nga osusumbula bususumbuzi nga nze bw'olaba nga buno bw'olaba obeere nga osusumbula ojjako. Kati n'ekyo kigenda kuyambako okuggyako olususu lwonna olubadde lufudde. Kineeno bw'okikola okumala omwezi gumu muganda wange ogenda kuba ne sikiini ng'eseerera buseerezi bweti. Sikiini ng'eseerera buseerezi erimu ebiriisa ate era ng'erabika bulungi. Mbaagala nnyo vidiyo yaffe ey'olwaleero ekomye wano eno. Kineeno kigezeeko ojja kuba nga ojja ompe obujulizi. Mbaagala nnyo.